Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakotte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Kuchenda musamba kasisa zato fama mafarayo simbe mpolagoma enonja deme kubuza kona josinzira kula mpozi ngate owuliriza nze Sula Senyonga Mr. Mosquito Haji Titibya atembera nyingirawo esawera yenyini mu programu ya Feno Wolokoso mu weekend taxi nga kubuza kogwe atumudde bali kubera mpozi ngate webereramu wale kubera mpozi ngate okikuba bulungi nnyo ne nkugamba nti yona josinzira tugamba nti oli wakabi nnyo ne kugamba nti mpozi ngena kuzo omwezi nya tekyali kulanga na kuzo omwezi nya okitoba kilabu obligato Jovi promotion izi mwana Platinum TV ne Spider Rocks mpozi bagenda kubiranga basosolole ekintu kyabe wali eri na Sibula mu talent concert therefore tugambe ekintu kimuchoka berayo wali eri ngena kuzo omwezi nya club obligato bambi muwagire bana balenzi bano ne bana bawala bawerekeddwa akabayimbi bawe bangi nnyo Stabua Natoro Ajaruna Mubiru Lana Sophie Nina Rose Mary Bata Victor Kamenyo n'abalala bangi nnyo Maureen Nantume okay kakate sawa yenyini njagala kubera mpozi nga tentandikira ddala mu ngeri yenyini tubagamba nti kati sawa ya Wolokoso Chali wafe Wolokoso Muyaye yangu otubusa bachali bange muli waba men Lutuwe muyaye wafe Wolokoso kati njagala kukuba hajati mu bisembere musembere bahajati mutule okay salam Assalamu alaikum haji wafe omubwat Wa alaikum salam bahajati bange mwenna bwe bati Haji nawe lutuwe Ndalanga kitufu mu lwetaaga bannange Haji Titibya nawe Wolokoso ntandikirewo abajati bange Haji nawe tutandikewo ku kinyusi kyenyini Wanyini awo nawe Haji Titibya Omugaga Sulaimani Kabangala Mbuga muite SK Mbuga ononga mpozi gye buvuddeko yali yakwatibwa mpozi ate Dubai eranga mpozi oluvanyuma lw'okugibwa Dubai yaddusibwa Sweden mpozi nga kigambibwa nti gwe yalazizaako emisango yali mutuuze we Sweden ono bambi ng'era mpozi omisango gyali gimuvunaanibwa jali mpozi omwali okubeera mpozi nga yafuna sente mu lukujjukujju ye ne muganzi we eziwera ddala obukadde eziwera ddala biliyoni 23 eza Uganda nga sente zino bazijja ku mpozi ku akaunti y'omuzungu amanyiddwa nga Sten Heinso ow'emyaka 71 mpozi nga nzaalwa ye Sweden wabula oluvanyuma lw'ebbanga okwekulungula mpozi nga banoonya obujulizi na buli kimu ebisobola okubeera mpozi nga bivunaanibwa oba nga birumika omwami ono oluvanyuma lwa byonna obujulizi bwabuze era bwatyo kooti n'ebeera mpozi nga ate emwejjeereza bwatyo mpozi kooti yasazeewo okubeera ng'emuta asobole okubeera mpozi nga ate adda ewaka ku butaka okwabobwe twasobodde okwogera naye n'atubuulira emisango weze gitambula na buli kimu nga bekize na bujulizi obukusinzira nga bwe bwabuze bwatyo yabadde ateereddwa adde waka ng'era we twayogerere naye nga bakyakola ku byampapula ze asobole okudda ku butaka ate mpozi tulye ssente ziyite ensimbi extradition that was not extradition, which means that was kidnapped, Kati judge na prosecutor until documents was providing or supporting the argument. You have to pay remedies for this gentleman. Kakati, everything I go to him, migration into an the charm, Nago Nabadem court yesterday, Nago Nenguangula, who has sent the military bandits. We must find you.
Mbuga wetwogerera essaawa yonna ajja kubeera ng'ayingirawo mu Uganda. Wabula twayogeddeko n'omukuba nfanfeebe Mwami Abdallah Sengoba n'atutegeeza nti enteekateeka z'okubeera nga bano n'omukulu ono zigenda beera nga zijjawo mpozi ate batubuulire ssaawa meka zaatonya mu Uganda. Wabula bagambye nti enteekateeka endala bw'anaaba yakatonya mu Uganda bw'ati agenda kubeera mpozi nga bagenda kasozi ekibuli babeere mpozi nga basomeddwa nga beebaza Allah olw'okubeera mpozi nti ayambye omuntu waabwe n'ateebwa. Then oluvannyuma lw'okubeera mpozi nga basomeddwa bweneggwa tugende ku pate after pate wadde ng'ekyakkaada tebannakyogerako oba tunaabeera bayite oba tunaabeera bakyetwala. Amanyi ogugwanisebo Abdallah Sengoba ntumba tegeeza nti Mbuga bamutadde era essaawa yonna olunaku banaatuuka wano tujja tubabuulira abaana basobodde banaamukimako ku kisaawe abanaamukimako banaabeera nga ba invitation zokka oba wabeerewo kati bano nti ono muntu tusuubira enteekateeka nga ffe tuli basajja basiraamu tuli basajja bakkiriza tujja kubaayo n'enteekateeka ezikoleddwa okwebaza omutonzi kwolwo olunaku banaabatuuka era abaana batasobodde basobola okujja ku dduwa otunaaba tusazeewo okugiteekateeka oba kibuli okwebaza Allah okumusobozesa okudda. Bwetyo pate bwejja okubeera nga kintu kyonna nga kigize. Omusango mpozi oguvunaanibwa Troy ono nga mpozi yali Kanyama ku bbaala empozi eri Entebbe nga kigambibwa mbu ye yavaako okufa kwa Radio Moze okubadde mpozi guwulirwa mu kooti eyo era nga abasinga abadde bamanyi nti gutyemulwa nkya olunaku lwada nga guteemulwa olunaku lwajja olwokutaano ekitaasobose olw'ensonga nti mwana mulenzi Troy yabadde tannateekayo okwewozaako kwe. Bw'atyo omulamuzi yagusindise paka ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi okusinziira ku maama w'omugenzi mpozi nga bw'annyonnyola wano. Lero ndukukwasiza Katonda bwe yakola byonna n'omusana n'ogwasa byonna byendaba n'ebyekwese wala kasita ndinawe asinga era lumundi bizuula. Oyo omuwawaabire alina okwewozaako aleete n'abajulizi 5 ogw'ekkumi omwaka guno ogw'2019. Buli muntu yenna mukunga abayimbi mikwano gyaffe mujje tubeewo tulabe bwe banaasala omusango guno. Okusinziira mpozi ku b'oluganda lwa Moze Radio bambi balaajanidde buli muyimbi buli mukwano gwa Moze Radio wenna ng'oyinako ky'omanyi oba ng'osobola okuyamba okubeerawo omugaso mu musango guno oba ne bojja bubeezi n'otulawo mpozi mu kkooti bakulaajanidde bagamba baayo bambi olaga okwagala. Tusaba mukyala Samugombya kubanga yalwanirira abakyala gwe nalabyeko bambi vaayo ngaffe basisita ba Moze tulina obulumi bungi ku mutima bambi vaayo tuyambeko tusigazize ennaku ntono nnyo twetaaga justice twetaaga bwenkanyabo. Okusinziira mpozi ku famire ya radio bagamba nti kasookedde omukyala Lilian Mbabazi bava mu kuziika mpozi omwami we gwe yalinamu n'abaana mbu omukyala ono taddangayo ku baluganda luno wadde okubabuuzaako wadde okubalambulako wadde ogendako ku kijja kya bbaawe nti oba alimeko oba ayoyooteko. Wabula wano bamusabidde ne bamugamba nti oliwula omusaayi gwaffe kati gwamala okwetabika n'ogwogwo bambi jangu weetabeko mpozi mu kkooti owulizeeko nawe omusango nga bwe gugenda. Omuntu omukulu lwakuba luli twerabira Lilian tuyambe laga okwagala kitegeera omuntu bw'afa tomwerabira akusigale ku mwoyo ate n'ekyala yakulekera eddibu kijja kuba kizibu nnyo okumwerabira kakiriba tukusaba jangu tubeerewo mu kkooti jangu olaga okunyolwako at least okitegeera tuyambe buyambi Lilian tukwegayiridde gaffe balamu bambi jangu owulirize ku musango kati era alina ekitundu ky'omusaayi kyaffe Lilian olina ekitundu ky'omusaayi gwo ewaffe bambi vaayo kubanga Moses yafa naye alaba. Okusinziira ku b'oluganda ate namwe nga bwe mwali mukimanyi nti Bobi Wine yali omu ku bakwano ba Radio Moze era nga yamubuuliranga mpozi ebigambo ebizimba
weewaawo mpozi ebyasinganga n'okusanyusa famire newankubaddenga naye abadde tannafuna budde bugenda mu kooti kuwulirwa misango gino naye bambi bamulajanidde ajje mpozi abeerewo mu musango guno nga guwulirwa oba nga guswalirwa oba nga kukola gutya basobole okubeera mpozi nga bwe babaawo ebigaanya asobole okubeera nga abayambako newankubadde ali bize. Nayogerako naye ku WhatsApp nangamba ennaku zino ali bw'ati ali up and down wabula kyeyaŋŋamba nti waali tayinza okutabwawo physically naye waali kubanga yatwala obuvunaanyizibwa nansindikira message naye kyemusaba oli muganda waffe oli mukulu waffe ate kyemanyika kyontono nti yali mukwano nnyo ga Moses batulanga Bobi Wine yabuliranga Moses ebigambo ebimuyamba okumutwala mu maaso so nga bwe yabeerawo nga wali mulamu afiseewo ne bezibeera da Chicago. Omulangira Ssuuna ono mpozi nga naye ali mukwano mpozi era nga munywanyi nfanfe wa Moze Radio era nga ye musajja bwe basooka okukola akayimba ka nakudata mpozi nga abaana balenzi bano bakatandikawo Good Life nga bakava mpozi mu Lion Island ya Jose Chameleone bambi yasoose kwetondera famire mpozi n'abawagizi baabwe babasonyiwa olw'okubeera mpozi nga babadde tebajja mu kuwulirwa oba mu lutuula lwa kooti zino olw'ensonga mbu okusinziira ku kooti essaawa ze zibeera zituula ate bo nga abayimbi obwabwe bubeera buzibi nga bakeebakawo essaawa z'okumakya babeera bayingira buyingizi buliri ate ez'ekiro we bagenderamu okukola naye agamba nti asuubiza okubaawo ekijja kijje ajja kubaawo ku mulundi guno suusa okwetonda ate ne ku lw'abayimbi bonna nti mutusonyiwe nnyo olw'embeera eno obuzibu obubeerawo nti time kooti gyetuula oluusi abayimbi baba akanyuka abamu bakagwawo mbutuufu teri muyimbi atandyagadde kujja wa radio mu kooti ya musango wa radio olw'ensonga radio yali mukwano era muganda wa buli muyimbi teyalina mpalana ku muntu yenna naye bambi bannayuganda twetonda bafaanizi baffe tetukikola nti bugenderere reminder nazo nnungi okutujjukiza ekyokukola naye ennaku z'omwezi 5 ntwala omukisa guno okuyita abayimbi ffenna tujjuze olujja lw'ekkooti lwonna sobole okulaba nze kyensabirira Katonda nti omusango guno guggwe amaziga agatuli ku mitima gakale kubanga tetusobola kuzza muganda waffe naye atlist bwe tulaba nti avunaanyizibwa ku nfaaye amateeka gamukangavudde tusobola okubeera nga tuli bulungi tukkakkanako. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi weekend taxi Savugiddewa ani gwe bakutte naani ani yakumenya ukani yonna mu Wolokoso mu weekend taxi